نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وجعله هدى وبشرى للمؤمنين ومعجزة خالدة إلى يوم الدين ومحفوظة من التحريف والتبديل. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلوات ربي وسلامه وبركاته. قال الله تعالى في كتابه العزيز: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وقال أيضا: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أو كما قال الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. asinzibwa mutufu okusinzibwa ye Allah subhanahu wa ta'ala, omulezi waffe nannyini kutulabirira, oyo nannyini bitiibwa ebijjuvu, ataagabira kitonde kyonna bitiibwa bijjudde kuleka nga bibyesigaliza. Tumusaba okusaasa n'emirembe ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abatulaba era abatuwuliriza olwaliro biidhnihi ta'ala, tutandise omutwe gwaffe omupya ogugamba nti okufa ssomo. Lwaki toyiga mu kufa? Ayatu nnyingi ziri mu Qur'ani ey'ekitiibwa nga Allah waffe atunnyonnyola okufa, okugezesebwa n'ebikemo ebiri mu kufa. Buli kitonde kye mulaba kitambula ekiri mu nsi kiyina essaawa yaakyo. Kyova olaba Allah yagamba nti okufa bwe tuba tumaze okkuta, oba ekitonde ekyo bwe kiba tumaze okukisindika kijje kikole emirimu gyakyo, la yastaqdimuuna saa'atan wala yastaakhiruun. Omuntu asobola okufiira mu nsindikagano ng'enjogera gye mutera okwogera egamba tikale yavuddewo nange ebyokusaaga, bantu kutambula kiro teyandifudde. Allah tasobola kuleeta ajali ya kitonde nti ekereye oba epapye, wabula embeera weebejjidde wonna awo wabeera watuufu. Tolaba bwakugambye nti qul inna almauta alladhi tafirruuna minhu, ab'ebitiibwa, okufa kwe mwewalaawala kwe mudduka, fa innahu mulaqikum, nako kwennyini kubalinze oba kubanoonya. Abantu bangi beeteekamu ssente mu mbeera z'obulwadde. Ngulaba omugagga alwana yandiyagadde agendeko e German, abamu batogera mu India, abamu bagenda e Nairobi mu Aga Khan, naye ng'olaba kugezaako kuyiiya bulamu kubeerawo. Allah yagaa nti walau kuntum fi burujin mushayyada, ne bw'oba wootudde waliwo ekyazi oba econcrete ng'ekintu ekyo kibikka sitra kikugira ekinaakutuukako, yagaa nti okufa kukutuukako. Kati nkakasa bulungi nti buli atuwuliriza oba atulaba oba ali mu nsi oli oziise, bw'oba toziikanga oli ofiiriddwa. Olina nnyoko, olukitaawo, mugandawo, abaana bo oba ab'emikwano. Mulimu amaka g'abamu mu basiraamu g'otuuka n'otunuulira limbo yaabwe ng'oyinza okugamba baali mawulumonde amalagala ne gaggwako, ng'entaana zitansa okuggwerera, naye ng'entaana nnyingi bali mu lujja nga lulamba oba yiika nga bbiri, nga n'olumu mu kusima beerabira abafamire ne bamaliriza nga baziikudde entaana gye baali baamala. Tolaba Nabbi bwe yabuuza sahaba ayitibwa Khalid ibn Walid, naga bwe mutambula mu nsi mmwe temulina ssomo lye muyiga? Otambula mu nsi ng'oli mukkakkamu ng'okimanyi nti awo otambulira waliwo abaliwo? Yali tagamba bantu batudde awo abaaziikibwa awo. Ekyo kikujjira mu bwongo ng'otambula nti ensi yonna tutambulira ku bannaffe, awo nno naawe olaga.
omanyi omu yaga nti bwobanga oli mu nsi weebuuzanga ebibuuzo bisatu ate ebibuuzo ebyo ansa zaabyo zennyini n'oziddamu awo wennyini bwe zikulemanga okuddamu gwe kennyini oba entegeerayo nnafu ku Allah subhanahu wa ta'ala weebuuzanga nti wano wendi navaawa kubanga buli ekitonde ekiri mu nsi kiine we kyava weebuuzanga ekibuuzo ekyokubiri nti bwenva wano ndagawa kubanga bwe wava mu lubuto lwa nnyoko n'ojja mu bulamu obw'ensi siteegi ezo gy'oyitamu myaka 4 myaka 8 myaka 2 myaka 4 oyina signs gwe kennyini ezeeyoleka ku ggwe eziraga nti you are living soon naye tomanyi wali toyambala mpale notandika okwambala empale kabonero akalaga nti oli mukulu wali tosobola kulya kikajjo nga weekwesa awantu ng'olya nga bw'oyagala kati otya n'okuliira mu lujjudde n'obako wootuula kabonero akalaga nti olina ensonyi wali tosobola kwambala nnyambala eri gentleman ng'oyambala by'oyagadde n'otambula oba kikukujju oli mwana muto otandika okwambala engoye eziraga nti naawe oswala mu bantu wali oli awo n'ozaala n'ovaamu ezzadde gwe kennyini mulimu abamu muffe nga mulina n'envi nga bw'ogenda mu mmira bw'oti weekebera mu nkwawa ne weekebera mbirevu n'olaba mu mutwe n'ebifo ebimu ng'olinawo envi ezo tezaakutuuba wabula zajja lwakuba nti emyaka gyo giyingidde 62 kabonero akalaga nti you are living envi ezo ne zijja nga zijjidde mu kkale ennungi kale ey'essanda kati essanda zo musajja mukulu ampulira oba ndaba oziina otambula nazo naye tolina kyoyize essula eyitibwa Qaaf erimu ayaatu za mirundi 2 zenjala tujjemu ekyokuyiga Allah subhanahu wa ta'ala mu ssuula eyo sahaba omwanyumi agamba nti nakwata essuula eyo ng'okugikwata kwange mu mutwe ngikwatidde ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kubanga yagiddiŋŋananga nnyo ng'agyagala ku lunaku olw'ejjuma essuula eyo bwe yagisomanga ennyo kyampalirizo ginyumirwa n'amakulu agaalimu ne ngikwata naye essuula eyo erimu ayaatu za mirundi ng'ebiri ekitundu ekisooka okuva ku aya ye18 ndowooza ekitundu ekisemberayo ddala ekyo kyonna nga Allah ali mu kunnyonnyola kufa naye mulimu aya ate era ekitundu ekirala mu Qaafu egamba nti inna lafi dhalika la dhikra Kulaani eno erimu amawulire g'abantu oba erimu okwebuulirira oba erimu ebyesaana okujjukira bingi erimu ebirabula omubiri gw'omuntu oba obulamu bw'omuntu bingi liman kaana lahu qalbun au alqa as-sam'a wa huwa shahid eri omuntu alina omutima ogufumiitiriza eri omuntu alina amatu agawulira eri omuntu alina amaaso agalaba eyo Kulaani mu bintu byenyumyako n'ebikaatiriza nnyo Allah anyumya nnyo kufa buli lwosiŋŋaana omulezi waffe ng'atunyumiza kufa olumu akuleetera aya eziri 8 nga ziddiriŋŋana Allah lumu yanyumya ku hijja obulungi bwayo n'aleeta aya eki Allah bwe yaleeta sawumu n'aleeta aya ezi Allah bwe yali anyumya ku zaka n'aleeta aya ezi buli lwogenda mu Kulaani n'osiŋŋaana nga Allah annyonnyola okufa Allah asimba ensonga n'akulaga nti ensonga agikunnyonnyodde ogitegeere tikraaru shay'un bulabanga ensonga eddiŋŋanyiddwa nnyo mu Kulaani oba awantu wonna tadullu ala ahmiyatahu kiba kiraga bukulu na bunene bwa nsonga eyo kati Allah yannyonnyola okufa emabega mu sura eyitibwa Qaafu kati ate mu maaso n'akusimbira aya ebuuza nti inna lafi dhalika la dhikra liman kaana lahu qalbun au alqa as-sam'a wa huwa shahid Kulaani eno ebayambako babuulirira embeera zammwe nnyingi naye esinga kubuulirira ani liman kaana lahu qalbun eri omuntu alina omutima ogufumiitiriza kale kuki oyina lw'oziika nnyoko gwe kennyini maama wo n'oyita nnyoko erinnya nga wali akuwulira naye nga tasobola kukwanukula n'otunuulira omuddu oba ekitonde Allah kyajjuludde n'okikwata okinyeenye nga kyonna kiyuga bwe kiti emikono
amagulu gomuddu ayasamiridde n'ofunamu okutya nti enkya Allah ayinza okunsumulula ng'ekitonde kino kyo kyali kikuze mu bwongo. Olina lujja mu ddwaliro n'olambula omuddu nga mukwano gwo ddala n'omuwoneddu weegamba nti as'alu llahu alazim rabbul arshi alazim an yashfiyaka, ndajanira Allah nannyini namulondo enzigo engulumivu omulezi wange nkusaba osuuse gundi. Obadde otuuka ewaka bwe pa ne bakuwa amawulire nti mukwano gwe afudde. Noga inna lillahi wa inna ilayhi raji'un a'adhama Allahu jurahu wa ghafara li amwati. Nokaba maziga ne weesitula n'ojjanga mayiti bagireese ddala n'olaba ddala usinga bamutaddaawo n'ogamba Allah ti Allah wayawukana n'otunulira ddala usi gw'obadde omanyi mwasibako akapapula nga muli babiri ng'emipiira gikyasibwa mwayendako ku muwala omu n'obijjukira n'ojjukira ssente ze wasemba omuwola afudde tazikuwadde n'ojjukira omwana we gwe yayenda ekyengera nga naye omumanyi nga byonna ebikwata ku Dalawusi balina bibuuza ggwe nga nennyina amuzaala amanyi nti ggwe ttaanu wa Dalawusi. Bwe basomye lisiti y'abanaanaaza Imaamu n'agamba nti mukwano gwa Dalawusi Yasiini yingira. Kitaawe mwali, kuliko muganda we, kuliko ggwe, kuliko kojjaawe akutta amazzi. Ne mujjamu engoye Dalawusi ng'olina n'enkovu gy'omanyi ku Dalawusi abantu gye batamanyi. Ne mutandika okunaaza Dalawusi mpola nga mukaabira mu luumu. Imaamu n'alangira nti sawo z'okusaalya zituuse mufulumye mayiti. Allah agamba nti inna lafi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a. Kulaani nesinga kuyamba muntu Allah gwe yawa amatu agawulira. Bwe balangiridde nti mufulumye mayiti ya munnammwe ne baleeta nnyina ne baleeta muganda we, baleeta abaana be, baleeta mukyala we, balabe eriiso lyabwe erisemba ku Dalawusi. Manya nga woli olaba ne bakaaba amaziga. Omukazi n'akaaba amaziga ng'akaabira omwana we ng'amuyita n'erinnya Dalawusi, ki kyonkoze? Allah aga nti aw alqa sam'a. Olina amatu agawulira. Bw'owulidde ekyo olina ky'oggyemu nti enkya bayinza okukaabira nze. Omwana wa P6 abuuza taata we Dalawusi, taata ngenda kukola bigezo, ngenda kuyita wootali, nga woli owulira. Omukyala abuuza Dalawusi nga woli olaba, Dalawusi ondekedde abaana 8 mu muziga, abaana ngenda kulya balye, nga woli olaba. Ne bafulumya mayiti ne bagireeta mu lujjudde okusaalira. Imaamu n'alemerako n'abagamba nti Dalawusi yatugamba Yasiini yalina okukulembera Salatu Janaiz. Salatu Janaiz ogiyimiryemu nga naawe okankana oti ojjukira ebikwata ku Dalawusi agenze. Mwayenda ku muwala omu naye bwe yazaala omwana Dalawusi nagga Yasiini omwana wuwo, bagenda okumala okukebeza nga omwana afaana Dalawusi n'okasimattuka. Naye ng'obwenzi bwammwe bubadde awantu awo wamu n'oyingira esswala ogamba banno twosooka ku Al-Fatiha, tuzeeko okusaalira omubaka, tusabire Dalawusi. Naye Dalawusi mu bigambo bye tugamba Allah mulimu ekigambo ekigamba nti Allahumma ghfir lahu. Allah ebintu ebyasoba ku musajja ono musonyiwe, warahamahu. Allah oli musaasizi, musaasire. Wa'afihi wa'fu anhu. Mulezi waffe bw'oba omubala ebimu bamuleke. Ne wa akrimu nuzulahu. Mulezi waffe waagenze tusaba mutwamwanguyizeewo nnyo, wamubeerere wa ddembe, ne wa wassa madkhalahu. Wetugenda omuyingiza mu ntaana Allah olina obuyinza obulagira ne bagazi yaawo. Allah tusaba wagazi we. Waghsiluhu bilmaai thalji. Omulezi waffe mulina amazzi mu ggulu agamuzira, bw'aba asigaddeko ekkadde mwanaazibwe. Ne wanaqqihi min alhataaya. Allah tusaba giweekekko ng'oba olaba omuntu kama naqaita thawbun abyadu min addanasi, nga bw'olaba omuddu bw'ayoza ekkanzu nga njeru, ekkanzu n'ogitunulako nga teriiko wadde kabala. Allah atukuzibwe. Ebigambo ebyo obigamba munno ng'obijja ku ntobo ya mutima, ng'otidde nti enkya bayinza okunsaalira ng'omusajja ono. Allah anyumya agamba nti kalla idha balagati taraqi. Suratu Qiyam. Essula eyo yaweebwa erinnya ligisaana. Essula eyo yaweebwa erinnya litegeeza nkomerero, eyitibwa ssuura y'enkomerero. Eriranyisa oyitibwa Dahal.
etandikira ekigambo ekigamba nti la uqsim biyaumi alqiyama, nze omulezi wammwe Allah siyinza butalayira lunaku lwa nkomerero. La uqsim biyaumi alqiyama, siyinza butalayira bizito na byama bigenda kubaawo ku lunaku lusembayo. Ab'ebitiibwa, okufa kw'omuntu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba nti awwal manzilan, akafo ka buli muntu atambula akasookerwako koyina okuyimiriramu min manazil al akhira, mu bufo bw'enkomerero, oba nyumba oba kitanda oba stage oba katawuni, kiyite kyoyagala, naye awantu mu bufo bw'enkomerero akafo buli omu kaateeka okutandikirako okubeeramu, ehiya alqaburi, ntaana. Ne faman wujida fihi naja, bw'olabanga Allah akusaddaakidde olunaku lwo olusooka, malayika lwenonya omwoyo bayimiridde mu maaso go, waliwo ebiyitawo ng'olaba birungi byereere gy'oli, fama ba'dahu aisiru, omanya nti n'enkomerero ogiwangudde. Ne faman lam yajidu ghayru dhalik, bw'olabanga omuddu ate afunye opposite we, ng'olunaku olusembayo okaabye ku maziga okujja kw'abamalayika n'olaba ebintu nga si birungi, fama ba'dahu sharru, n'enkomerero ogenda kukaaba amaziga. Kalla idha balagati taraqi, Allah atandika agamba nti kalla eno si yakugaana, wabula eyo kalla yajja ku ssuula eyo ng'eyimirizaawo nsonga ekakasa bukulu bwa nsonga. Kalla idha, uli Allah bwanyumya, kalla idha balagati taraqi, bantu mmwe kyaddaaki omuntu omwoyo bwe gumala okusembera, bwe tumala okusembera waali, bw'amala okubeera mu mbeera esembayo ng'abantu bonna bakkiriza nti omuddu ono agenda wa Allah, waqiila man raaqa, abaliwo bennyini batandika okwogera obwama, mumanye waliwo ekiddako, mmwe mulina ekiddako, mubuuza omusawo kati ki, yeebuzaabuza agyeko eccupa etawa ajambudde, tagala kukwata masimu gammwe, mukonkona lw'omutanyega, naye ng'omuddu wammwe amuleseewo awaganudde amaaso bw'ati. Mmwe kennyini waqiila man raaq, ne mwe nnyini mutandika okwebuuza ki ekiddako. Tugende mu ddwaliro ddala, wano mu ssabo tuveewo, tukole ki? Wadhan annahu alfiraaq, mmwe kennyini ne mukitegeerera ddala luno lumbe. Omulwadde yennyini n'amanya nti mpedde. Waltaffati ssaaqu bisaaq, dhanna eno eyogerwako y'abantu bangi, mukazi wazze, maama wazze, baleese abaana, kitawo ali awo, waliwo mikwano gyo bali awo batunuulidde omusiraamu ku kitanda waali, ng'omuddu ne bw'omugamba waswa yenze takyajuusa liiso, naye ng'ate mulaba ssa. Waltaffati ssaaqu bisaaq, ng'ebigere oba okusambagala kutandise, nga mulaba ng'omuddu atandise okulaajana. Si lwakuba nti alaajana adduka agenda ku dduuka, era tayagala baddukako nti agenda mu bwamalaaya, tabaddukako nti waliwo ddiiru ebaluse. Ila rabbika yawma idhin almasaaq, ng'omuddu amaze okukitegeera nti kwolwasula wa Allah. Ab'ebitiibwa okufa ssomo. Nnyoko bwe yafa olina kiwasoma, wafiirwako omwana wo nga mukulu, olina kiwayiga. Tuli ku mutwe gugamba nti okufa ssomo, gw'olina kyoyigize mu bantu abafa. Allah anyumya nti muli mu mbeera eyo nga mwenna muli stack. Olina akasege kewasembye okuwoowa, kakambala bubi, kemyusizza, bwe kafunya amawulire nti waswali bubi, bakuba simu tekakwata, naye nga kali mu kunoonya ebyapa, kali mu kunoonya ssente, kali mu kunoonya bintu byo, kaadi y'emmotoka, banoonya omuwala talabika. Maama agamba mukazi omwe amugambye omugole, naye ng'omugole yategedde nti omuddu bw'afiira wano basanga ekyapa maze kikweka. Ila rabbika yawma idhin almasaaq, ab'ebitiibwa ng'oyolekera wa Allah.
genda ku bannyinaffe mwekoze buli kinene ne tubagumiikiriza era ne tusomesaako ntugezaako n'okuwumbawumba ebimu tubireka. Omugumiikiriza omukulu ye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'akugumiikiriza oba n'abagumiikiriza ku mpangaala yammwe n'enneeyisa yammwe, bannyinaffe oba abawala oba abakyala, mukoze buli kinene ekinakuwaza Allah. Omukyala najja, genda mizikiti egimu, mukyala najja ng'ayambadde sikaati nga n'ennika y'omunda erabika, najja ng'akutta akaleeso azze kwogeraganya ne Allah. Abakyala bangi okumanya mulina okujjooga okw'olwatu bendabyeko so omusi babiri, omuddu ng'ayambadde shariya tekka wansi wa bigere, bw'alabye ng'okusaala bw'anaagenda ku ruku ku maviivi gundi ayinza okwesika shariya ne balaba entumbwe, kyakola ng'ayisaayo omukono ng'asika afupeti, ng'afupeti yagirinnyira mu bigere, ebika enjala ze, ebika ekisinziiro, asobole okusaala. Tosobola kujja yafupeti giraga kitaawo, toyagala afupeti kabaka giraba, tosobola kujja wa Museveni ng'afupeti erabika. Laba bw'ojja mu maaso g'omulezi waffe Allah n'osika afupeti osobole okusaala ng'ebisa ebigere. Tya Allah nga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, namugamba nti ya ayuha nabi, eyo harufu nida, owange gwe Muhammadi, owange gwe nabbi wange, qul li azwajika, eyo amuru kiragiro, gende ewako ŋŋambire bakyala b'omubaka mugwe owasa, bakyala b'abawaka owasa muganda waabwe, bakyala b'omubaka owasa baana be. Lwaki Allah atandikidde eyo wa azwajuhu ummahatukum, abakyala b'omusajja oyo bamaama bammwe. Oda gy'alagira amaka gali yali oda ya umma, genda oŋŋambire bakyala bo, wa banatik, oŋŋambire abaana baabo obuwala, yudinin awa nisaa'il mu'minin. Kale n'abakyala ba buli musiraamu yenna ali mu nsi ng'olinayo essuubi nti ogenda kusisinkana Allah, lino etteeka mukazi gwe lyalikwata, yenna ayinamu essuubi nti ogenda kusaba empeera y'omulimo. Allah amaze okuyita omukkiriza, tayise musiraamu. Okwambalamu aya eyo Allah teyayita musiraamu, yakimanya nti abasiraamu bangi musobola okubeeramu nga muli mu busiraamu n'omwenge gwammwe, yakimanya nti obusiraamu musobola okububeeramu n'obwenzi bwammwe, yakimanya nti osobola okusaala ng'ozze kumujooga, yakimanya nti ozze kusaala ng'ozze kumumanyiira, kuba mwakafaanani ng'okyalidde kabaka ne n'osikaafu peti nerebeeta, kuba mwakafaanani ng'okyalidde ssezaalawo n'osikaafu peti nerebeeta, kuba mwakafaanani ng'oli mu maaso ga kabaka naye ng'ebbeere liringiza, kuba mwakafaanani nga ssezaalawo ali mu nnyumba yo naye nga bw'okutama bw'oti nnika erabika. Kati omusiraamu asobola okukikola mu aya eyo Allah teyayita musiraamu, yagamba n'abakkiriza genda obaŋŋambire yudinin, kiva mu kigambo dana, alayhin min jalabibihin, basembeze bafuneyo olugoye olunene balweteekeko lubikke engoye zaabwe ezasoose munda. Dhalika adna, awo wembatadde yerevu okwembaagala bawangaalire, sigenda basussaawo, ayo rafana, njagadde baawukane ku bamalaaya, wala yudhayi, naye bano abaagala okusiiya, abaagala okwenda, abakwatirira, bw'anaamulaba mu lugoye olwo ajja mutya bwe lw'oyambala. Ne Allah abagumiikiriza ne mukola byonna bye mwagala okukola, tolowooza nti Allah, wala tahsabanna anna Allaha ghafiran, Allah yagamba temulowooza nti Allah mugayaavu yabeerabira amma ya'malu adh-dhalimin, obulyazamaanya n'obuvuyo bwe mukola, nti takumanyi. Olunaku lumu lwanaakukwata bw'ati ojje mu mbeera gye nkugamba, lujja okumanya nti wa Allah si wangu. Mu ssuula emu eyitibwa Najm yagamba nti ala alkafirin mudathir ala alkafirin ghairu yasir, ab'ebitiibwa abazannyira mu mateeka gange mbalabula, ewange mu ntaana si wangu. Dharni waman khalaqtu wahida, yagamba nti omuntu namutonda bw'omu, mumugumiikirize mumuleke. Kati Allah akugumiikiriza naye aba takwerabidde,
kati Allah nyumya agamba nti ila rabbika yawma idhin almasaq byonna byembadde mwekola kasasiro gobaddemu byonna byobaddemu olwaleero osula wange oyagala toyagala newulire kyennaku fala saddaka wala salla obadde mu nsi nga amateeka ga Allah ogabuusabuusa obadde mu nsi nga boogera aya nga tozikiririzaamu ab'ebitiibwa abaddu bali mu nsi banywa omwenge kino nze nkibabuulira nabbi agenda okugamba nti mudminul khamru 10 mu umma yange abanywi b'omwenge ebibinja biri 10 naye bw'owulira ebibinja ebyo byonna baayina enywanga za njawulo mulimu agugula n'agulira malaaya muvubuka mutabuliiki mulungi mwaziinyi naye omuwala gwayagala okwenda kamugambye nti kawalya wadde oyaziina nze bwompa pirisina nenkyankalana ngenda mu mbeera kawalya n'agula pirisina yine bamuwalwenzooli oyo munywi wa mwenge kubanga gwoguze wabaawo omuddu ng'agukola gwe bayita omuyiisa ye nga tanywa ng'omuddu yakwata ssente ze musiraamu n'aziteeka ewa kojjaawe atali musiraamu ali mu kyalo nga bizinesi eyo etambula wasa otulimba bizinesi yo naye nga tegwe tonywa ne wabaawo omuddu nga transporter muddu alina ekimotoka kye ku kyalo naye nga loyovodika pirisina kasolaga yatambuza era bamukubira simu kiro wasa oliwa ntwalira omwenge guno kuleeti 9 waliwo akabala kali wantu gundi bamwekumirye ye nga tanywa akutambuza n'abamu bavugira ebikampuni ejjinja tubalaba nga balina ebikoofiira n'apaakinga awantu n'atya okuleeta gutuleera ku muzikiti n'aguleka mu kisenyi n'afuna booda n'ajja mu jjuma aba ava mu jjuma agenda agamba Allah nti Allahumma anta salaam wa minka salaam tabarakta ya dhal jalal wal ikram Allahumma la mania adde ku kituleera atambuze ebyenga agende embalala oyo munywi waliyo omuddu nga ebyo byonna tabikola naye ng'ate omusiraamu oyo mulungi nnyo mu kuguwaana naga ne bane Allah yatuggyako omwenge yatutta ebintu ebinywa omwenge binyumirwa obulamu nsumwasumwa kawali okugunywako kubanga baŋŋamba gukola n'olususu naye nkyatidde oli munywi wali tunnanywa olina ekiwoomerevu ky'ezzambi ekyo ky'oyogedde olina gw'owaanidde agenza okukombako abaddu banywa emyenge nga mu umma mwebali kati ng'omuddu mwogera omwenge hurrimat alaykum almaitatu wadamun walkhamul nojja ng'obyogera omuddu ng'abiwulira naga nti mubiwulira naye ebimusaaga wadde buli awo Allah n'amutta Allah kyaga nti fala saddaka wala salla laba Allah bwakuttanga amateeka gabadde ogazannyisa ogalimbisa si kyekyokka nga tosaala mubadde mukimanyi nti majority essolaawo eriko obuzibu era essaawa y'okufa bannange essomo ddene liyina akakwate kufa okufa kulina akakwate ku swala kinene abasiraamu bangi bali mu masigidi oba bali mu nsi oba bali mu busiraamu ng'abaddu bw'obateeka awo 10 oyinza okuwulira esswala nga buli omu ayina yiye naye nga bonna bagamba nti basadde zuhuli ono bw'akubuulira edduwa eggulawo esswala n'owulira ate eyoono owulira ebigambo nga tebikwatagana abantu bangi basoma alifatiha n'ogamba mpulidde siwulidde naye nga alifatiha agamba nti kimaze mutu nagamba nti alhamdu rabbil karamin arrahmani rakim aba amalira nagamba nti anyamutamutwale wala zwalin n'owuliriza bulungi sayinoga nti enkya nnyina omumuswama ku magalibi kubanga tubadde mu covid nga baneighbors olumu basaala tuwulirakokko kati omuddu alingiza madirisa alaba oda bali mu mayumba ate magalibi ya mu nnyumba ekisembayo mu kwekalakaasa agende ku amin aga nti anyamutamutwale wala zwalin omuddu kwagenda okufiira abasiraamu mwe muli bangi nga tosobola kwaziina ku mukolo era dijje n'asirisaamu nga nnyinimu abagambye nti swala baga nti Haji Saidi tusaba tuyambako fe abasiga tuli bakatuliki jangu yaziine naye gaba nete munswaliza mu lujjudde ndi musajja mukulu ng'akitegedde nti bwagukwata n'obwana bugenda kuseka mubadde mukimanyi nti abantu bangi mwe muli tosobola kusaalira mu nnyumba yo ng'abaana bali awo bw'oba tobagobedde mu bisenge obagobera ebweru bwe kiba kale kiganye kale ogukwata omusala n'ofuluma ebweru
era singa ebyana biremera ku madirisa nga balingiza ne bagamba naye mmwe nabagana emputtu muveewo mumala okusaala naye nga tewali kye bakoze tebawoggana wabula balingiza bulingiza nga naawe otidde nti nja kuba ntandika omwana agambe banne nti mujje muwulire omusajja byayogera si byebyo Allah kukuwa nti fala saddaka wala salla laba bwofudde oyolekedde gyendi ng'obadde ozanyira amateeka ga Allah si kyekyokka obadde tusaala ne walakin kadhaba watawalla amateeka ga ng'obadde ogalimisa nga ogesamba awula laka fa awula thumma awula laka fa awula n'agamba nti ayahsabu linsanu ayutraka suda mwe mwali mulowooza omuntu ngenda mumuleka munsi akole byayagala Allah abuuza mwali mumanyi nti oyo nyinza omuleka akunumbeka bwayagala jjo nabadde njogera ne muzeeyi wange ku ssimu awo nga nnyumiza incident emu bwe mba nyumya ne muzeeyi wange tumubuuza tuseka kuba mukwano gwange yaŋŋambye namubuuze muga nti muzitaata mbuuliraayo olunaku lwe wali ofunyeeko enjega n'enkyukwe mu bulamu kubanga enkyukwe gye mmanyi gyogenda okusembayo okufunanga nnene malayika kuyimirira mu maaso go ekugambye nti Haji Ismail Katende olw'olusula wa Allah kati mbulirayo gwe kyoli ofunye naga ha Musa sikakunyumizanga kano nga ndi muvubuka twafuna ssente twali tuva Kenya n'omusajja bamuyita Haji Saidi nga tulina ssente zaali nnyingi miliyoni nga 2 za Kenya abasajja baatusalako ku woteeri nga babbi nga mission erimu abasirikale abaatulanga tujja ssente ku banka omusirikale omu nali muwadde emitwalo gyange 8 gya Kenya naye nga mukwano gwange alina byankolera yampa ekijaketi kye eky'obusirikale nanga nti Haji waliwo abatemu abatusazeeko fulumira mu kijaketi bakulabe ng'omusirikale mu ddakiika 2 nawulira amasasi baakuba Haji Saidi amasasi nga 40 naye ssente tebazifuna zona nzina naga Musa sinaayo mu bulamu bulondooza ekintu ekyo nkaaba amaziga era ssente zo finally zannema okutuusa mu Uganda ezimu baazitwala nemugaa kati waliyo ate ekinene ekyokufa naga nti tonyumiza bya mu maaso ne mugamba ate munnayotidde eby'omu maaso era okufa kuli mu maaso ne twawukana ku ssimu nga munyumiriza akantu ako n'agamba nti obote mu bukulembeze bwe twalimu ebiseera ebyo bw'afuna amawulire nti abasiraamu 2 omu bamukubye amasasi omu n'awona yavaamu ekigambo tonyumiza abasiraamu lwaki batunda emmwanyi naga nti mwana wange kuva dde obote yali yakyawa nnyo obusiraamu tukomewo okufa ngamba muzeeyi wange nti eyo nno wali entiisa esemba yoli gy'olabako binafu naye malayika kuyimirira awo Allah subhanahu wa ta'ala ayina ayatu zaatunyumiza mu sura eyitibwa Waaqi'a eyo ng'ona tugimaliriza Allah yagamba nti kalla idha balagatil hulqum omwoyo mu kaseera bwe gumala okutuuka mu ddookooli wa antum hina idhin tanzurun nga mmwe kennyini abajjanjaba weemuli mugenda okulaba muddu ng'akyuse muddu nga naye atansobola okulebera mumuyita takyayogera omuddu aganudde amaaso maama we kwe kusooba mpola akwate ku bigere agamba bbaawe mwana waffe afudde Haji atandika okukaaba akwata ku kifuba nga wannyogoga naye balaba wano entunuusi zikyakuba n'amaaso gatemya wa antum hina idhin tanzurun Allah agamba nga mmwe kennyini muli awo muganudde amaaso Allah yagamba nti wa nahnu aqrabu ilayhi bamalayika baffe abajjamu omwoyo baba bayimiridde awo dda ne wa antum la tanzurun mwe nga temutulaba nga tumunonye bali awo bali babiri nga nabbi bwe tujja okulaba mu maaso bwe yanyumiza hadisi ya Barra ibn Azibi gye tujja okulaba mu maaso kaawo bamalayika bajjanga buli omu akutte essanda ze 2 ne bayimirira mu maaso ne weekanga ebitonde byotalabanga ogenda okulya nga boogerera wamu nti malakul maut malayika ajjamu emyoyo jangu omusajja yono yennyini Allah gwatugambye nomanya wadhanna annahu alfiraq nomanya nti kuno kufa nokakkana kati Allah nyumi agamba nti tubawaawo mmwe omutandika okulaba omuntu nti agenda wa nahnu aqrabu ilayhi tubawaawo mu ssuula emu eyitibwa Qaf
Allah yazze ekigambo ekyo naga nti wa nahnu aqrabu ilay, tubeera kumpi n'omuddu okusinga obuguwa bw'engatto nga bwe buliraanye omuntu min habli alhadid. Allah kyakozesa era nti obuguwa bwe mulaba ku ngatto bwe musibisa engatto zammwe, ffe tubeera close okusinga obuguwa bw'engatto. Kati Allah musoi wake agamba nti abajjanjabi, mukazi wo, maama wo n'abalala bwe bamala okulaba embeera nga bwetyo bweri, buli omu n'agamba munne nti Allah watu batugeredde, ne batandika n'okulaga sayinzi ezikaaba. Olaba obusimu nga buyitiŋŋana, Saidi oliwa, jjajja mbaddeko mu nnimiro, giveemu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ng'omwana abikiddwa jjajjaawe abadde mu ddwaliro ne mutabani we, kati tamusoboye mugamba kigambo obula mugambe ekigambo kimu nti inna lillahi. Statement eyo omusajja omu omuyivu yaginnyonnyola, yagamba ekigambo ekyo kitegeeza nti ffenna tuli bitonde bya Allah, ate buli kitonde tugenda kutwalibwa wa Allah. Raji'i si kwezzaayo, wa kulluhum atihim. Ekigambo kuleetebwa mu Luganda kitiisaamuko, era singa omulamuzi awa oda oyo bamundeetere, so n'atakugamba nti tusaba olipootingeyokko, kyanjawulo. Kati Allah mu Qur'an yakosa ekigambo kyewuunyisa, yagamba nti wa kulluhum atihim yawma alqiyamati abda. Bagenda kubandeetera, mugenda kuleetebwa. Lwaki bakutwala? Saidi ogenda kugenda ng'osibiddwa, ogenda kutuuka mu maaso ga Allah ng'oliko miguwa, ogenda kugenda bakwambudde ye, ogenda kugenda mu maaso ga Allah ng'oli butenga bwe wazaalibwa. Enkomerere gye twolekere mu maaso g'omulezi waffe nga tuli banyoomoofu. Tubadde mu nsi ng'omuntu asobola okufulumya ekigambo ky'ayagala. Jjo nabagambako omukyalo omu yavaamu ekigambo ekigamba nti Katonda abeeko waakoma. Abantu bangi badde mu bukulembeze n'abagamba nti ŋŋenda kubafuga mpaka ali mu ggulu ajulire nti ndi mufuzi. Tubaddeko mu nsi nga badde bakuba kibooko, naga nze nkuba n'omukadde omulema nja mumukuba, kituufu n'akuba, buli kiramu n'akuba. Mwe temukimanyi nti KCCA olunaku lweba yakedde nga yazze yagala kubba, ne bw'oba oyina obutunda, ne bw'oba oyina mpitambi nga gye wasibye ku street n'ogiteeka awo bagibba, nga kwolwo bazze kutwala buli kiramu. Kati Allah akunyumiza wali mu maaso, naga nti wa kulluhum, eyo ismu jamiu, buli kitonde ekiri mu nsi bagenda kindeetera. Ekigambo kundeetera kinene. Ne bw'obeera mu nnyumba n'ogamba mutabani wo omukulu n'omugamba genda ondeetere kawalya gw'oyagala n'amala awulira, bambi nga tebannamukwata akaaba, bambi nga tebannamukwata adduka, bambi nga tebannamukwata alaajana. Dadi nsaba kunsonyiwa, gw'otumye ng'akyatambula butambuzi. Ab'ebitiibwa eyo statement ekyakyuka. Allah yagamba wa kulluhum atihim yawma alqiyamati abda. Buli kitonde ekiri mu nsi njagala bakindeetere. Mukireeta mu mbeera ki? Njagala mukireete nga kinyoomofu. Ekigambo abdan opposite yakyo ey'ekikyala kibayita ama, omuzaana. Yakosa ekigambo muddu mu statement eyo ekisajja w'ekigambo abda ne tukiikirira bannaffe bonna. Buli kitonde nga kiddu kyange, buli kitonde nga nzina kiteeka mu nsi, balina kindeetera mu maaso gange, kirina okugira mu mbeera nga ya buddu. Omuddu taba na mukazi, omuddu taba na kibanja, omuddu talyanga tagambye mukama we, omuddu teyeebaka mukama we tamugambye, omuddu tatambula nga tebamulagidde, omuddu tawuganya mu nnyumba ya mukama we, omuddu tanywa buli kyayagala, omuddu alina akaseera ka limited. Gwe ebyo byonna ebyogeddwa bw'oli tokimanyiiko nti gw'oyingira bukya nga yakugamba nti waja'alna layla libaasa, bwe buziba mbaagala mayumba gw'obeeramu, kiraabu z'ozungamu tozimanyi,
oli muddu tokimanyiiko nti omuddu tanywa buli kyayagala era obeera ku firiigi nga oli mukozi ewaka nga soda omulaba naye ng'omugagga yabagambye soda temukwatako wa wiikendi n'onywa amazzi nga soda ali awo omwana w'ewaka asobola okujja najjamu soda nga tasabye oyo mwana kyova olaba abayisirayiri bakigamba Allah nti nahanu abnaullah wa ahibaahu ffe tuli baana ba Allah era tuli baagalwa be gw'oli mwana we oli muddu omuddu tayambala byayagala oteekwa okumanya nti Allah wange engoye zenyambadde bwanzitira wano musiimu nazo naye oyambadde engoye zinyiza Allah oyambadde engoye ziriko damage eyo yabanga sayini y'abalalu oli mulalu omuddu okwambala engoye nga zirimu ebituli engoye entaakuuvu ye sayini eraga nti abaana bakudduke amagezi go tegakola naye muzambula nemujja nemiziki n'olaba layini eriko abantu 9 abavubuka abagagga ng'oyambadde damage engoye z'abalalu oli muddu bwatu bwe yagamba okwambala mukyala gwe muzaana ajja ng'oyambadde ng'omulezi wa Allah omulaga empale gy'otasobola kulaga ssezaalawo afaman yakhuluku kaman la yakhuluku bw'ogeraageranya ssezaalawo gw'owa ekitiibwa ne Allah bagwa ddulo tokimanyi nti Allah yasobola okutta ssezaalawo afaman yahdi ila lhaqi ahaqu an yutaba mwe temulabanga omulezi waffe aluŋŋamye ery'amazima ye mutuufu w'okugoberera amma la yahiddi illa ayuhuda oba mugoberere kale ebitonde ebiri mu nsi naye nabyo nze mbiinako obuyinza nze mbiruŋŋamya gwe bw'oli omuddu tayogera kuwogganira mukama we yatugaana okuwogganira mu nnyumba ye eno ensi nnyumba ye era musajja mukulu Luqman alayhi salatu wassalam bwe yali afa mu bigambo byalamira omwana Allah n'abireeta mu musoito wa Luqman kigambo ekyo kyajja wala tusa'il khaddaka linnasi tositulanga amaloboozi kuwogganira abantu naye Saidi obeera mu mupiira bonna ne bamanya nti ttiimu ya Saidi ereka egobye wa Maniyu kemuwulira awogganye nga Maniyu si yesamba ayinza okuba asekeredde ba Arsenal babakubye nga Saidi bakumanya okuwoggana gwe muddu kati baka mugenda kuleetebwa kigambo kuleetebwa kyankutteko nnyo nemmanya nti entwalibwa zaffe bagenda tutwala mu kutusindikiriza tugendera ku miggo tujja titwambadde bagenda kutusiba lega nti wa kulluhum atihim yawma alqiyamati abda ab'ebitiibwa okufa ssomo naye gwe osoma tubadde mu mbeera gye tubaddemu babegako wano eya covid abantu bafudde mu nfa ezewuunyisa olunaku lwajjo nabadde Masaka nga naye gimu ku mitwe eminene egyantutteyo nyina musajja mukulu mukwano gwange twali Makka yafiiridde mu covid bamuyitaagiko ewaayi omwakazako Muhammad Kiberu naye musajja mukulu oyo abadde musajja munyiikivu mu ddiini ya Allah amusaasire yafa mu mbeera naye mukazi twali tuwoga n'akiddamu mu mbeera eraga ekikopi mu mbeera eraga obunaku mu mbeera eraga obuyinike yafiira mu mbeera nga tebakukkiriza kukwata ku mayiti bamwambaza biveera mukazi we bamulaga ambulance omuli mayiti kubanga mu kaseera mwe yafiira ng'ebiseera ebyo covid ali waase kitagambika bayimiriza awo ambulance mukazi nalaba ambulance mayiti eri munda omwo basabisa obuveera bwa bbulu nga kwokomya amaaso nga n'entaana okulinnyawo baagala kinnoomu ekyakatebe ku kyalo olowooza nti bano bantu be bambi nga batera okuyimirirawo era bwe nagenze miskini nakomye mumaka ge ne ku mayiti bagiteeka saatuuseewo ab'ebitiibwa eyo embeera tesobola kutuukako mwe temwalabako mirambo gyali mu Itale nti mwalimu emirambo gy'abagwira nga bakutte paasipooti zaabwe zibatadde ku sanduuke tebabateeka mu masanduuke nti bonna baali bakufaalu wabula embeera eri yakusabika yakukweka eyonjole jiifa natifa oli mayiti tolina kyolimu nabbi wa Katonda ayitibwa Daawuda alayhi salatu wassalamu ayina edduwa gye yasabanga Allah nnyo mugisabenga nnyo Allah ng'agamba Allah nti Allahumma inni as'aluka mulezi wange nsaba ndaajana gy'oli nsaba ompe lisana ndhakira ompe olulimi olukubeerako nsaba ompe olulimi olujjukira mu bintu ebijjukirwanga bikulu nga binene kyotabuusanga maaso ampuliriza era ndaba jjukiranga nnyo olunaku lwebagenda okunaaza Allahumma inni as'aluka lisana ndhakira Allah ndaajana mu maaso go nsaba ompe olulimi olukujjukira
mu kujjukira Allah ebyo oteeka obbimanya nti enkya bwanzita namuga nti Allahumma inni as'aluka mulezi wange ndaajana gy'oli ompe qalban ompe omutima shakiran mutima nga gwebaza Allah nga bwembeera awo akatono kendabye nsobola okukeebaza nyina omukyala omwami osindikidde ali mu Germany mulina ku WhatsApp awo omukyala oyo bamuyiira asidi bali bamusibyeko ekigoye bwe bati naye omukyala agambye ekigambo nekinkwatako mwewuunyeza leka banjiira asidi ndi mukyala musiraamu sikyalaba era buli ebiyitawo ndaba mpulya ebiwulire mpulira nswagiro naye neebaza Allah kyewampa okuntuusa ku kino kisinga ate kinayina omukazi munne n'amubuuza ate lwaki n'amugamba nti anti sikyasobola kugeya n'ageya nti ekyesitalaba tolabanga mukunzijjako amaaso yandaasa sikyasobola kubba nabba kyesitalaba sikyasobola bwenzi anti yandinyenzeeko andabanga enkobe kati nasigaza kintu eki nze kutendereza Allah era neebaza mpangaza ebbanga ppanvu era kyeyampa nkyagala nnyo takinzijjangako mukazi alina ebigambo bisesa abadde amaliriza n'agamba munne abadde amukubira ku ssimu n'amugamba ne wandibadde onywako ku ssubiri nga n'ekiri omuga nti nindaako nyina gwendi naye subiri ddagala lya lubuto naye muga nnyo ku subiri abadde amutegeeza soka onzijjeko ongumiikirizaamu ab'ebitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala eddwa ya nabbi Dawuda ogijjeemu ki Allahumma inni as'aluka lisanan dhakira Allah mbadde nsaba ompa omutima okujjukira mu kujjukira Allah oteeka okujjukira okufa Allahumma inni as'aluka qalban shakira mulezi wange mpa omutima ogwebaza olaba omukazi bw'ategedde ekyengera nti kiri ekyava wadde kyagenda waliwo ekizenga kinene kya lulimi kujjukira Allah sikyalina bintawanya kuzunga abakyala bangi babeera mu mmira naye ng'alabira dda nti ebisige bino tebivuddeemu nga bw'ayagala nga tabadde agifunye ya reedi emakinze shariya katambala bimakinze ebyala yakola bya reedi n'emimwa gya reedi naye akakoowe kano omuyaye kamuweerezza kaatadde ku liiso akakoowe tekamakinze bulungi na byayambadde n'amala eddakiika 9 ng'okufuluma kuganye ayagala kukuba ssimu omuyaye amusindikira obukoowokoowo obulala kati ono mukyala akugambye bwe wajjawo biri ebyali binyambako okwenda nondekera olulimi olukujjukira nasanyuka gwe kyoyagala nabbi wa Katonda yasaba ekirala naga nti Allahumma inni as'aluka baldan sabira ndaajana gy'oli Allah wange nabbi Dawuda asaba nsaba ndaajana gy'oli nsaba ompa omubiri omugumiikiriza oba nfunye bulwadde nigugumiikiriza oba nvumiddwa n'enzigirwa omusujja nti banvumye nnyo mpulira n'okulwala ndwadde n'ogumiikiriza mubiri gwe ogugumiikiriza ebinyiizo by'abantu oba ebinyiizo Allah byaleese basheekhe bangi batanwa ennimi miskiini nakuwaza tunakuwaddeko nnyo olw'ennimi z'abannaffe nga kantu olaba katono naye ng'olaba omuddu oyo kamu byakoze byagala okuvuma byagala okuvoola byagala okukwakkanya byagala okwonoona n'ogumiikiriza alaajanira Allah nti mpa omubiri ogusobola okugumiikiriza ekyasembayo n'agamba Allah nti Allahumma inna as'aluka min mura'a mulezi wange nsaba gy'oli onsaddaakire y'omukyala oyo agenda okuntambuza obulungi mbulamu obwensi ate neewo mufunireko ejjana gwe gw'olina olinayo omukyala akuyita ku layiri ng'ekyo kyonna ekyekweseemu olunaku lw'ogenda okufa kabeera kaweweevu kubanga sallallahu alayhi wasallam yabagamba ng'agenda kufa nti alaykum biqiyamu layiri ab'ebitiibwa mbalamira musale nnyo ekiro fa innahu da'abu salihin eyo yenkola kyekigaali yempangaala y'abaasooka bonna bwe baali wa munjatu minan naari ayagala okuwona omuliro salako ekiro mukkirize omulundi ogunajja biidhinihi taala tugenda kutandikira awo tuli ku mutwe gugamba okufa ssomo ampuliriza oyina kyoyiga mu kufa gwe wasomye mu bantu abafa muboozi nsoyize nyongera okwebaza n'okubagamba nti ekidduka kyaffe mwakituwadde hayakumullah wa jazakumullahu khaira tusuubira n'ebirungi ebirala bingi bye mujja okuweereza olw'okwagala eddiini yammwe gurupu gye twaggulawo ey'abantu
abaliredde okuyambako obusiraamu tusaba mwongere okugyegattako mulyango muggule muganda waffe omu yatuwabudde okuva mu Amerika eyo mu Dallas nagamba mukkirize seeka ffenna twewandiise n'ab'emitwalo 2 n'abakanaana bwe tunabeera abangi tujja kuyambagana ow'emiliyoni abeeremu owa5 abeeremu ow'omukaaga abeeremu kati tubasaba buli yenna aliredde mulyango muggule tusaba otukubireko ku namba zange 0702 001306 tukuteke mu group eyo buli mwezi muyambako fe ekizibu ekigwawo nga tubanjulira nga tukikolako muganda waffe yalwadde tumuwadde emitwalo 3 muganda waffe yabalemoni twamukodde kino muganda waffe yakoze ki twamuwadde kino abakwatamu ne muleeta nga temwagala kwogera mannya gammwe era sigenda gwogera naye nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abamalire twabadde ne muganda waffe nga muyi nga mulwadde yalongoseddwa bamuyitaje Saidi bwe yalongoseddwa Allah ate n'amujjirula muganda waffe waweereza sente zo emitwalo 5 ne zituuka naye amawulire agenda ku basiraamu geego muganda waffe Allah n'amujjirula naye nga sente bali mazo ziweereza ate nga nakibasuulako abruptly ku simu naye amawulire agenda ku jo mukyalo olwatukubidde saasobodde kuziika naye geego katubasaba mukkirize mwegatte mu group eyo muleete kyemuleese bwagwawo ensonga era tubagamba nti eno yeguddewo tumuwadde sente bwe ziti muganda waffe emitwalo 5 waso n'otya emitwalo 5 ajati salama n'otuwa miliyoni emitwalo 20 sente nezimutuuka nga babukulako emitwalo 3 ne Allah bwatu buyageze n'amujjulula mbakakasa nti empeera zammwe era ez'ekyo maaso ga Allah gye ziri saba Allah kkirize okuwaayo kwammwe okwerekereza kwammwe era eddiini ya Allah hayakumullah wa jazakumullahu khaira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh